Mu 2018 omulimu gw'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi e Hoima ki Kabalega International Airport lwe gwatandika era nga gwali gusuubirwa okuggyibwako engalo mu 2022. Ne webutuukidde olwaleero ng'ekisaawe kino kibadde tekinnamalirizibwa. Bwe yabadde alambula omulimu gw'okuzimba ekisaawe kino we gutuuse, Minista Omubeezi ow'ebyentambula Fred Byamukama yayogedde okusoomooza okuviiriddeko omulimu guno okutambula akasoobo. Kimaze emyaka 6 nga bakizimba, emirimu gyakosebwamu ku lw'emyaka gye twamala 2 ya COVID. Emirimu nga tetambula bulungi neyimirira, naye singa teyali COVID singa twakimala dda. Nemabega ne tutuuka ng'ensimbi tezikyawera bulungi kubanga esente zaali zigenze mu COVID. So far tuli ku 95% okulaba the first phase eggwa kubanga first phase gwe mulimu guli expensive nnyo kati nga otumiridde ano ku runway okugikola etwala sente nnyingi kubanga bagitandika wansi eyo mu feet singa 30 nga bagizimba okudda waggulu. Bino yosinga nnyo okulya sente ate nekyasingamu tukosa wano price escalation ku lw'entalo ezaaliwo wabweru ne COVID ebintu byalinnya ebbeeyi kubanga twakitandika sementi yali ya mitwalo 2 kati eri mitwalo 3.7. Kyokka ono yawadde ne bannayuganda essuubi nti webunaatuukira omwezi ogw'omwenda omwaka ogujja ekisaawe kino kijja kuba kiwedde kubanga ekiseera kino omulimu gubulako ebitundu 5 ku 100 byokka. Tusuubira omwaka ogujja omwezi gw'omwenda kijja kubanga kiwedde. Nje tuyise first phase okusaabaza kago ebyuma ebinene ebigenda kujja wano nga bitwala mu mafuta. Bwe tumala wano eno first phase tetulinda okuwaayo ekisaawe omwaka ogujja okwezi kw'omwenda atuleke tutandike second phase. Second phase tugenda focusinga nnyo okuteekawo ebizimbe kyandise terminal buildings yesobola ku accommodating abapasenja abangi abajja kuba bajja wano. Tetujja kulinda nti basooka baweeyo first phase tutandike second phase. Tuli mu kaweefube mu myezi nga 6 egijja tujja kubanga tutandise procurement ey'okutandika second phase. Sawa zino bali mu updating feasibility study bwe banagimaliriza myezi ng'ebiri maaso omyezi nga 6 tusuubira okubanga tutandise okufuna procurement okulaba nti second phase egenda maaso. Ng'oggyeko ebyentambula y'abasaabaze, ekisaawe kino kyakuyamba okutuusa ebyuma ebigenda okukozesebwa mu kuzimba eddongooserezo ly'amafuta mu kitundu kino. Ennyonyi ennene ze bayita Antino 256 esitula kago nga watani 600 mulundi gumu. Ennyonyi zino tezisaggwa entebe kubanga nnene nnyo ze zigenda okubanga zigwa wano nga zireeta ebyo ebyuma ebigenda kusima amafuta kubanga bizitowa nnyo. We are on the final stage of the project that is including procurement and equipment to bring to here, like a mobile control tower, generator, power system and navigation system. As he said, it's planned and hopefully that this project will end in September 2025. We have some challenge, but I hope with the ministry and the minister we will solve it and we will move ahead and complete that. Webutuukidde olwaleero ng'obuwumbi 180 bwe bwakakozesebwa okuzimba ekisaawe kino ku buwumbi 1188 gavumenti bwe yassaawo.